This is Nabbanja in the danger. Ebya mwana mulenzi amanyiddwa nga Lady Puzzle lunabe yatutegeeza nti genda ogule motoka oleme kufanga toguze motoka byongera kuba bibi buli lucha naye nga twongera okubanga ate tumuteeka mu ssaala mu maaso ga Mukama Katonda jukira nti gye buvuddeko nagenda maaso okubanga ate nkutusaako amawulire ne nkutegeeza nti ono yatwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era bamutwala mu ddwaliro ly'abamaje mu bitundu byeyo eggulu wabula nga ate amawulire agafulumye olunaku olw'eggulo gagamba nti ono bagenda kubanga bamulongosa ayina obuzibu mu byenda so katugende maaso okubanga ate tumusabira operation ebere successful Mungu amuyamba berenga ate asimuluka bulungi awo nno twongere okubanga ate tuteeka n'abalwadde ab'enjawulo abali eyo wabweru tusobola kubanga ate tulabe essaawa eno tubasabire Mukama Katonda berenga abasimulula basuuke kufifijja kwoli ate ngamba nti okola kyamanyonyi ddala okubanga ate hojeekumireko gye bali gye tusizako engalo olunaku olwaleero omwagalo omulungi ampuliriza ate nga gwatandaba kubanga osubscribinga ku channel FM Mukwano nyongera okutegeeza nti genda maaso berenga osubscribinga tunyumirwenga n'okuyiga bwe tuyiga omwezi guno gw'omusanvu gulimu abantu abazaalibwa bangi nnyo nnyini ddala era nga ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tough B atukolera wali eri ku NBS yes yazaalibwa mwezi guno gwennyini olunaku lwabadde lwaggulo birthday nebeera nga ate etuyitako bwekyo naye nga mwana muwala amanyiddwa nga Grace Rockland ali waneeno ku Fifi J the news anchor naye yategeeza nti olunaku olwaleero lwe yazaalibwa so nga ate omukulu amanyiddwa nga Bruno K olunaku olwaleero naye awezezza emyaka 29 egy'obukulu tugenda maaso kubanga ate tubaagaliza amazaalibwa amalungi yes naawe genda maaso commentingaawo ennaku zokka sazibanga zisembedde ongambe nja kubanga ate nkukoonako omukulu amanyiddwa nga Jonan Ngonono akola ku Ghetto TV munamawulire mulambirira naye olunaku olwaleero yazaalibwa katumwagalize amazaalibwa amalungi mu kaseera ke kamu mu struggle omwana mulenzi amanyiddwa nga Bukenya Moses olwaleero giwedde ddala emyezi 3 bukyanga abuzibwawo wabula nga ate ne gye yabuzibwawo teri amanyi iwa gyali kigambibwa nti ono yatwalibwa nga bulijjo we batwala abalala mu motoka eya drone abasajja batambadde uniform abo baba naye nga bayina emmundu era nga ne gye buli eno talabikangako mu kkooti ate nga tewali amanyi gye bali abantu bagamba nti tugende maaso okubanga ate tubanje abantu baffe abakwatibwa kubanga bakyaliyo bangi bagenda maaso okubanga ate babonabona so nga ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronnie the transporter naye obulwadde bumukubye ku ndiri ng'ono ye muvuzi wa ambulance ey'omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya gye yagulira abantu b'e Kawempe twongera okubanga naye tumuteeka mu ssaala asimuluke mukadde ke kamu olunaku olw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zake yes ono tannaba kubanga ate assa mukono mu kugenda mu maaso nga ate agabirira abantu yagenze mu maaso bw'atyo n'abeera nga agulira bannamawulire emmere emmotoka nga bw'ogirengedde bw'otyo kigambibwa nti kwabaddeko omuceere amanda amatooke enkoko byonna sukaali twala tugende bw'atyo n'abeera nga ate munange abasalako n'abassa essanyu Mungu akubalike saana munange webali nnyo webalire ddala kubana mutima ogwo okuddako ku mwana mulenzi Sekitoleko omusituzi w'obuzito eyagenda maaso okubanga ate abulira mu ggwanga erya Japan ng'alina okubanga ate aperforminga n'abeera nga takikwasaganya yes kigambibwa nti ono yali supposed okubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda olunaku olw'eggulo olwajjo olwayiseeko naye nga tekyasobose kubanga akomawo olw'ensonga nti yali abuze wenjogeera essaawa eno omukulu ono bagenze maaso okubanga bafulumya ekipapula ekiraga nti akwatibwe oba wonna wasangibwa asangibwe babeere nga bamuzza mu ggwanga lyettu Uganda era nga agali mu nkubo gagamba nti yakwatiddwa dda yasangiddwa dda wabula nga bannayuganda bangi babadde bavaayo nga bagenda mu maaso okuyayanira bannayuganda bali mu ggwanga erya Japan nga basaba bannaabwe nti bagende mu maaso okubanga ate bamukweka omusajja wattu yali anoonya kawogo olw'ensonga nti embeera gye yaleka ewaka e Uganda yali mbi ddala era nga newenjogeera omukyala we yamuleka ali lubuto nga muzito ate nga mukadde ke kamu n'ennyumba mwe yamuleka baba banjiza ddala ssente eziwerako ddala era nga omukyala bamugobye dda mu maka oba mu nnyumba bamufulumiza mukadde ke kamu ne mu jimu gye yali akajuliza kigambibwa nti oyo abadde abanjibwa ensimbi za mwaka mulamba so nno embeera bwetyo bwefaanana eyasembera efananako bwetyo eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sekitoleko okubulira mu ggwanga erya Japan yaleetedde Minister of Sports mu ggwanga lya Uganda amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni okuvaayo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti embeera efananako bwetyo tulina okubanga tugisalira amagezi kye tuba tukola abantu bano abanaakiikiranga Uganda mu byemizannyo mu nsi ez'ebweru tugende mu maaso tubeere nga tubakolako sajjale tubasonsekenga mu tracking device sajja tubeera babula tusobola okumanya nti ono ali wano simanyi kikyoyogera ku ndowooza ya mukyala ono naye nga ye bw'atyo bwe yateesezza mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Honorable Robin Nabbanja yes yavuddeyo bw'atyo naye n'agenda maaso okubanga ate yeekennenya emirimu egikolebwa gavumenti mu bitundu eby'enjawulo wabula nga ate
Mu bitundu ebyekasese yasanze nga bano baweebwa obutimba obutategerekeka wamu ne blankets ezitategerekeka n'agamba nti nedda eno si wakubanga ate basulayo bitategerekeka n'abategeeza nti bino babizzeeyo bagende maaso okubanga ate babaleetera ebisingako wano obulungi. Buno obutimba abantu abakulu babugendamu buno you bring here those are fake bed beds. Take them back to Kampala. I will go to the Minister of Health and bring better bed beds. And maybe just as a government here, You just see the blanket. oh, many people can sleep in this. One, but someone. See through blanket. I'm also refusing the blankets. The blankets should go back at Kampala and we buy better things. We cannot give these things to people. The blankets and bed nets are substandard. They should bring better blankets. Mama, wherever. Kasese is not a dumping ground. Awonga nawo tuvuddewo okuddako esaidi eno abantu abawera kuddala 30 bebagambibwa okuba nti bayoleddwa ngera bwobalengerawo basangiddwa ku Nasa Road wamu ne Nkrumah Road nga bagezaako okubanga ate munange bakakalabya basobole okubanga ate bafuna kibazza eri omumwa naye munange poliisi bagombyemu obwala bwetu nebera nga ate ebasa ku kabangali yayo nebeerokeza gye boolekeza ng'embeera bw'ogiraba bwetyo. Hello, I tell you, must. Let Mama boat there. Come on. I will go the other side. Let this Mama also come Kebera ku bantu bewaka olabo babona webali olw'ensonga nti kati abamu bali ku poliisi oyinza okubeerawo ng'olowooza nti omuntu ogyali naye nga atemeza mabega wa mitayimbwa. Okuddako esaidi eno wadde nga amawulire gagenda maaso okubanga ate gafuluma agabika omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era nga bekikwatako bavaayo ne bategeeza nti bakukwata oyo yenna agenda maaso okubanga ate atambuza olugambo olufu nti omukulu ono yafa. Bannayuganda munange bo tekibaleetedde kutya oba tekyabaleetera kutya era nga wenjogera abasinga obungi bagamba nti mutulimba omukulu yafa era nga wenjogera waliwo omwana mulenzi agenze maaso okubanga ate akola akatambi nga besinga katambi akateereddwa olunaku lw'eggulo ku mikutu egy'enjawulo nga balaga nti omukulu ono yagenze maaso okubanga ate awa speech eri abayisiraamu ku lunaku olwayidde nga ye awakanya ebiri mu katambi ako. Uganda media kumanyoko muri kapumpura kachuge banyoko mbizimwemba kuna midde mirundi 10 kumanyoko
muturimbe mbu Museveni awereza abasiramu obubaka obukubamanyi obubayozayoza yiddi manya aduha oba bikisi bimanyi mwetegereze nnyo abanya-Uganda muleke kulimbibwa eno channel yitulike sawa zino yino eyabukedde TV 294 views 7 hours ago balina eddakiika 2 n'akatikikitiki kamu 2 minutes and 1 second netujja wansi wano agataliko nfuufu President Museveni awadde obubaka bwa yiddi the same balina 2 minutes and 1 second netukirira wansi wano UBC television Uganda 978 views 21 hours ago eddakiika 2 n'akasikondi kamu temutegeera eyabasomesa mugenda abayigirize engeri yibakozesamu editing mwalika lya maziga banyoko mwakachuga banyoko kumanyoko rest in peace President Museveni wafa kisirani gwe wafa bwe mugenda okwetegereza abantu abali bakoze edit mwena yino news updates now 5.1k views 22 hours ago barina bona bashayarinze ka video kamu kazitowa MB zezimu muige okwawura abanya-Uganda mureme kulimbibwa onu musajja yafa Museveni wafa kumanyoko twakukunda kifire kumanyoko ruchuga nyoko kwokundeka kachuge nyoko wafa kijja kityanga platforms za Uganda zonna zirina video emu nga zizitowa MB zemu abanya-Uganda muzibure amaso gamwe mukitegedde kakati sawa zino kankabatereyo abatanazibuka maso mwe nabwe tugenda kuplayinga bu video buno bogere kintu kimu de kamba sampling ko tuli ku Kabukedde TV kakano kawulirize. Countrymen and countrywomen, I join the Muslim community in Uganda and across the world in the celebration of Eid al-Kabir. The same statement. Embozi techuka. Countrymen and countrywomen, I join edit all the video. The Muslim community one statement in Uganda and across the world. UBC television in Uganda. Kako. Murawoza eno generation mugenda kujizanyisa ku manyoko mwe tubaraba buli kimukora. Countrymen and countrywomen, owulira I join the Muslim community in Uganda the same statement and across the world. Uno turi ku news update. Countrymen and countrywomen, are you getting me? I join kakati the Muslim community kakati in Uganda eno wait kana kari 2 minutes point 18 seconds tekatandika bwe kati yasoka natekoko burango bwe what still katandika the same statement. Get it? Which means kanoka gundi 16. Countrymen and countrywomen, are you getting it? I join. There is no another evidence than this. Buli omu wori, buli munya-Uganda wori kubira mukamengaro zamanyi. Museveni yafwa. Museveni okakaba mahira we, Museveni okakaba yamawe. Ntege anze rugazo naza kujisara. Bisikatu akutizire mwiru w'umunyarwanda we. Katugenyo. Okakaba mazui. All the videos, every platform they shared one video which is equivalent to 2 minutes point 1 second. Bonabu video platforms ze babaraga zonna batadeyoka video kamu katandika nebigambo bimu kagwerayo nebigambo bimu. This generation is not full. Eno generation kirasindara. Mugende mulimbe banyoko Museveni kumanyoko rest in hell
omwoyo gw'omukama guwe ekibonabono ekyemirembe n'abazzukulu bo bakigabaneko ku manyoko